Omanyi yali akola Point Blanca. Omubaka Nandutu. Nandutu omanyi abaana balina mu musajja omwomu. Naye abaana abo banye bazaala mu baani? Yabazaala mu ba ministers. Kati nze nkuwadde abakazi babala. Nengo omanyi bwino omujjawa. Nandutu ayazaala mu ba ministers abaana. Ba ministers baleka Nandutu gyali. Buli minister ayina okugulira omwana gwe yazaala mu Nandutu poloti. Buli minister ayina okuwa Nandutu akakadde buli mwezi. Kakuliisa mwana kujja. Awo nanga mutudde ku mmeeza mubibala. Nze ngati nkubuulidde. Kati nze lwe Bombo Road nze mbyogedde. Nze lwe Bombo Road nze nkubuulidde. Kakati ba minister Nandutu aswagera wa minister namukwata matayi nti wayita ompa buyambi. Kati gomanyi business eyo Nandutu gyalimu nti buli musajja alira ku baana. Abakazi bangi bakoze ono Bad Black bakwe mvudeyo ye navayo. Abakazi bangi babikozi ba minister wabola babo balina abakazi bawa bebazaddemu abaane bali nenga olw'ekitiibwa kye minister nga bava mu office nga bakoye sika bega tabo mama ba honorable mama gwete wegatta tolina ojabira wano okole program yo musajja wattu ba minister begatta. Nope yatadde government ya NRM okugiraga nti abavubuka eddoboozi lyabwe lirina okubeera okugattibwa ku ggwanga lino. Nope yatadde government okulaba nti kakati ssaawa zino nti omusala gw'abasirikale gwayongezebwa. Yali manifesto ya Nope. Nope yalita manifesto nga omusirikale asookebwako afuna miliyoni emu ey'essente. Ssaawa zino abasirikale abafunanga emitwalo 2 bafuna emitwalo 4, abafunanga 4 bafuna emitwalo 6, abafunanga 6 bafuna emitwalo 8, abafunanga akadde bafuna obukadde 3, abafunanga obukadde 5 bafuna obukadde 10. Just because of nti Kyagulanyi yanyeenya as an activist, yanyeenya yogera ebigambo byo n'agamba ssente weeziri. Noteeka government in check. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Matugga Estate Properties nga bulijjo tukusuubiza nti kutuusaako ebyakabi n'olwayo tukutuusizzaako estate yaffe empya ng'enesangibwa Matugga Sanga nga wakayisa mu tawuni nga tunaba kutuuka mu tawuni y'Egombe. Estate yino mpya ya byapa olusasula ekyapa ogenda nakyo ku miliyoni 27 zokka ogenda kuba ogyetwalira nga woogiraba nti neighborhood nga woogiraba nti yo nnungi okuva ku kkubo awali kolasi okutuuka awali plots zaffe zino eno otambuzaawo bigere ziringa mita ndowooza mita nga 2 okuva ku kolasi ku kkubo eriva e Matugga okudda e Ssemuto. Ekkubo lya kolasi eryo naye ate liri mu kuddamu kukolebwa bupya, so gwe wenna ali eyo nga wandyagadde poloti mu bitundu by'e Matugga tuyina plots zaffe tujjuddewo estate yaffe empya nga wenkugambye eri Matugga Sanga nga wakayita mu tawuni y'Essanga nga tunaba kutuuka mu tawuni y'Egombe. Tweyune ffe ba Matugga Estate Properties tubeere nga kutukutuusaako ebyakabi. Owa Kibanja Mpola jangu naawe Kibanja Mpola tukikkiriza kasita tukkaanya ku ngeri gy'ogenda okusasulamu ensimbi zino okusobola okuzimalayo n'esente z'oba osasulako gwe jangu
tukanyize wamu tule ku mmeeza tukanye nsasulako mmeka malayo ntya so ekyogamba nti sasula lumu nakyo kisoboka oba oziina naye oba olina ntonoko naawe jangu tusobole okuba nga naawe weewangulira poloti Matuga SS Properties tukusaba okudde esset yaffe empya nga bwe nkugambye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwena akyatugubira ku Lubalusewa TV ajesa mwezi gemanya program nsonga ku nsonga ebegguse. Tukwebaza najjo sinzira okubanga otulaba wano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuliko mikoto migata abantu twebaza mwena aba subscribing ku YouTube channel yaffe, Facebook page mwe bale kujira ikinga ate ne TikTok eyo tulinamu ko buzibuzibu naye tugenda tubutereza mpola wakalwawo gendayo my TikTok yafunamu ko kubuzibu okuvandoza basibiri ya America ne yaffe nayo ne jja netakataganyizibwa muko naye tugenda kuba tubitereza mpola ba technician bonna gye bali eri bafumba tubenga ate nakyo tukikola bulungi nnyo. Mosh Media nagamba nti yetwambaza ate ne tusobola okubanga ate tunyuma okunyuma kwennyini kuno kwennyini era Mosh Media egamba nti bakoneko basobola okubanga bakolera emikolo egy'enjawulo okuli ogw'okwanjula embaga emikolo okuyingira producer nga bakuyita okuyingira ate basobola okubanga bakolera emikolo ng'okuyingira ennyumba osanyusa ozimbi ennyumba tezimbika sologa nti Mosh Media mujje mukwate ebifaananyi bino tusobole okubanga ate tukikwasaganya bulungi nnyo. Mosh Media ekola ne ku by'amasomero oyagala kubulandingira ki mwab'emmotoka mwagala okubanga bagibulandinga era Mosh Media y'omu asobola okubanga akolera flyers ne brochures mutuukirire ku namba ezolaba eziyita ku screen. Abala bateekamu ensimbi ye Haji Karim Mukisa onono nga mukugu mu kusoma edduwa ngenda kusomera edduwa osobola okubanga bakuyita kulomba dduwa asobola okubanga akulombera edduwa mu bulungi obutagambika osobola okubanga ovaka gasiraani nga bw'olya nti Haji Karim Mukisa omukisa gwe kulembera buli kimu kyonna n'oba olina ssente ne bw'ofuna miliyoni 5 saakati nga teziri mukisa tosobola zikolamu kyamagezi so genda asobola okubanga akulombera edduwa ofune omukisa ogutagambika abali eweeru nga mwaga butuuze weekwate Haji Mukisa Karim enamba ze kwe ziri mukoneko omusajja talina tabu yonna Haji Mukisa nkutumiddeko salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kyakabinyo nakolwa leero program nsonga ku nsonga ninde muganda wange tugenda kuba tuwayamu ku nsonga ezimu ezitambudde agenda soka ababuuzeeko ate tusobola okubanga tweyongerayo mpola tusanyusa okulaba nate ku Lubalusewa TV. Amina sebo nga bulijjo omefe mu Buganda budde kikatuga nti tusanyusa okulaba buli anaga tusanyusa bayizo kwa mupya nenga oli waawo ekituufu osanyusa eki osanyusa eki okukulaba okundaba odaga nseke nnyo banjagala osensebuke ndagenda benti osanyusa so abatulaba mwenna mwe bale kulaba mwe bale kusubscribinga amanya Lule Bombo Road Peace and Justice activist kyali activist munnange kyali mulwanirizi wa ddembe tulwanira eddembe lyaffe bannayuganda abantu bannyo tebamanyi mateeka abantu bannyo tebamanyi bigenda mu maaso buli omu agamba buli omu wali watudde walabira enjuba neki n'omusana enjuba gwe musana omwezi kuba njuba namwezi tugenda okujja muno baatuwa katabo twasoma ebinyinza okuba nabibuuka kyali kubikwate ensonga lwaki tomanyi lwaki omusajja tatuula ku kinu mwina bye mwatutiisatiisanga edda baganda mwine mwatugamba nga somere towatakiro tokola biki nga tumayo bawaliwo n'omuzimu oguli awo ne babagamba nti omuwala oba omukazi tawalampa muti jasukunama just edda tewalingawo nnika tewalingawo bupale omusajja nga bwatula ku kinu ayinza okwesekula olwedde ye kino ataana anayesekulaki naye ekizibu abantu bavuganga eggaali tewavuga ku gaali twazivuga era gweolabikirawo wavuga eggaali nedda eggaali bagivugira eri ate kati wano wendabikira wano olabika wavuga eggaali gweolabika wavuga eggaali
ya muganda wange Kagere yagirabika yalabika eggaali n'eggaali za mirundi ebiri lano yetundirako oyo era naye alabira nti yalwirawo ddala okuvuga eggaali kikuukuma kyalo so tubuli ekinu ekyo andi kakati owaki bagambanga nti totuula ku kinu naddala omusajja totuula ku kinu ekisooka kati wotuula ku kinu jukira abasajja bo baleebeeta abasajja bani benkozesa abasajja baabo abasajja baabo ebitundu bye ebyawansi ebikyayengere gye bikulanga gamulengejja kakati wokituulako oyinza okutuulira ensigo ensigo eruma ate ekirala wavuganga eggaali kati wansi eri emabega eri wasigalangayo obutakataka n'obuyinjayinja wansi eyo kati watuulanga bwakuvangako ne bugwa mu kinu kati ono wajja okusekula ebinyeebwa agattawo bugasi ne buli obumulungulu bwo omanyi obumulungulu omere bwo emmere eyonoonese eyo gyofulumya wabeerawo obukusigalamu obumulungulu bwegatta n'ettaka ne bugwa mu kinu tonzijja ku binyeebwa n'oteeka mu binyeebwa ate kati ebinyeebwa ebisekule mulemu abali ebinyeebwa ebisekule binaddala kati bino bibakolera mu zi machines mu buno bufactory buno obwebibaawo okimanyi nti baleeta ebinyeebwa ne babitikkulira mu factory omwo omanyi nti emmese zibeeramu nnyingi nga ziri ebinyeebwa okimanyi bulungi nti mweyo mashini eyo mu birebe ebyo mese zibeeramu nga zigenza okulya ebinyeebwa ebisigaliddemu kati ku makya omujja okukola nga bayiwamu ebinyeebwa nazo bazikubiramu otubira nti ebinyeebwa bibeerako amasavu kungulu no byekugaa biri serious ebinyeebwa bibeerako olusavusavu kungulu ebinyeebwa bibeeramu n'oluddugavu ebinyeebwa bibeeramu ayina munaye omuntu bwakulengera alabira ddala nti kyogera kituufu no kituufu tuli ebinyeebwa bibeeramu ennyama y'emmese ebinyeebwa byennyini birimu that oil ebinyeebwa biraba birina oil yes ne birimu n'amasavu g'emmese okay katusimbule program nsonga ku nsonga ajesamu tuli ne Lule Bombo Road Lule tugakutandika olunaku lw'eggulo ekibiina kya NUP ekikulembera Principal Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu kyavuddeyo ne kiraga demokrasiya Kyagulanyi kinasosolaba yalaze ebibiina ebirala nti ebintu nga bino birina okukolebwa obwenkanyanga buno bulina okukolebwa si kutuula butuuze eyo simanyi mmwe gwe pulezidenti w'ekibiina gwe muwandiisi gwe advisor ne mulonda bulonzi muntu gwe mukola ki gwe mwagala ti abantu mubayise mu kasengejja ye message ninga gye nalabye abaddewo ti abantu mubayise mu bakasengejja ekirala abalonzi balabe n'abantu ababaddewo so mugende nga mulaba votes ezo nga tetunnatuuka muziri ezaaka wali mu kabokisi naye tulabe biki abakontanyi oba abeesimbyewo bye bakola ki bye balina okuba nga bayitamu gwe mukulabako kiki kye wayize mu kintu mu debate eyo yabaddewo olunaku lw'eggulu nze sina kye nayize kubanga siri mu classroom naye ekyansanyusizza nga nze nti Kyagulanyi atandise okuwuliriza Kyagulanyi atandise okuwuliriza ate ekyala era atandise okuyiga nga nakugamba nti Kyagulanyi yali revolutionalist era kati nga kati Kyagulanyi buli wafulume ebweru w'eggwanga afuna award bamuwa awards ezo nga the best activist all over Africa actually all over the world kuba kati activist gwe tulina kati sawa zino Kyagulanyi afuluma n'agenda ebweru w'eggwanga wafuluma n'agenda ebweru w'eggwanga agenda mu summit ez'obukulembeze agenda mu summit endala eza business agenda mu summit kwegamba asanga abakulembeze ba demokrasi ab'enjawulo
kitegeeza abalina kyayiga wadde nga atambula n'afunamu leisure time n'afunamu ki naye kinze kindaze nti eyo gy'atambulira byalabayo ne byabeeramu ayina kyayize kyatuleetera kati awo kikyokka kyandazeemu nti Kyagulanyi atandise okuyiga atandise kati okubeera politician owaddala wali abadde yali revolution nava mu revolutionalist nabeera activist kati abadde activist nakinku kakati bamudraginze into politics kati yayingidde politics kati atandise okuyiga ki politics kati politics gwatandise okuyiga atandise okuyiga politics owa demokrasia tayize oli politics which dictator kati atandise okuyiga politics owa demokrasia era bonna bamumentoring oba bamuyigiriza democracy ate olw'okuba nti ne Kyagulanyi jaddukira mu bazungu ate nga bazungu ba implementinga nnyo democracy era balwanirira nnyo baprotectinga nnyo omuntu alwanirira democracy kati afuuse agent wa democracy kati mukuba nti agent wa democracy kati mu Africa aina okubeera an example of a democracy as a president of National Unity Platform kati nga ye president wa National Unity Platform okwesasayizinga democracy eyo role ye kati mwabala mugenda kukirabanga nti kipya naye kati ye oba kati abatunuulira entambula z'ebibiina naye tutandise okulaba nti kati atandise okupracticinga ekyo ekimukola ki ekimusomeseddwa kati mu Uganda ntandise okukulaga luli nasembayo nga nkugambye nti Kyagulanyi ayina ranks kati zalimu obutunulidde mu ranks z'aba leaders kati nti rank ye akyali mu rank ya field marshal agikwatiridde tanakuluzinga okuva wetwayingidde guno omwaka rank ya field marshal agirina Emengo rank ye eyassa era agirina yagifunye oba bagimumme naye nga yagikoze eki yagifunye mu ba activist nimba revolutionalist rank ya field marshal agikola ki akyagiholdinze kati ayongeddeko stage eya demokrasia nti omwaka luli 2025 bagenda mu vetting bagikolera mu kitebe munda wali ekamocha munda muli muki 2025 ba 2020 otegede 2020 vetting ya 2020 yali mu nderi kamocha era vetting eyo yali mu enguzi nyingi ku Chinachi ya enguzi mwali mu enguzi nyingi ate enguzi eyo nga Nyanzo ono yali part of enguzi eyo otegede no kati yakitegeya n'amanya nti obuvuyo buno neera nerero Nyanzi yabaddewo it's okay n'amanya nti muganda wange luli yakirimu Wana ya kitegeezebwako n'esima n'amanya nti luli yakirimu kati nayagala okulaga abantu nti kati kino kankibeeyo ku front nti luli vetting yawe tiyabeera tiyali tatuulamu n'agamba kati kantuulemu ntuule wano ddala ndaye bano abalondesa nga bantu mbala bantunudde maaso wendi ne tiimu yange yonna oba lwakuba nti Katonda tukyali ku by elections nga batunadda mu buli obululu kadi ze nnyingi vetting eyinza okutabeerawo era kyekimu ajja kubeerawo era ne wana bataliiwo kati abalaze kati twogere ku kino ekiriwo abalaga kiina kutambula bwekiti yes nti president w'ekibiina alina ettaffaali lyateeka ku ki ku candidate is overseeing is a overseer ye commander in chief wa National Unity Platform is the overseer is the overall era naye ayina vote kyagenda okuteeka kate vote ye zitowa okusinga ey'abalala okitegedde so kakati saawa zino nti Kyagulanyi atudde wali ne bavetinga ne baleeta pano eriko abayivu eriko abaana b'e Makerere bemutamanyi temunakitegeera kuliko abaana b'e Makerere okwo kuliko abaana b'e Makerere temubamanyi ne kuliko abaana b'e Makerere bana olaba Kyagulanyi abasinga okumuzima politically Makerere eyo Makerere ina abaana abategeera politics Makerere ina abaana ba activist
kati pane eyo kubanga eriko abayivu nalabye nga oli ne wanavaayo nze olaba nze mbadde nina vote eya Muhammad Alex olwokuba nti vote gye nali nina eya Alex nti yali nti Alex abaddewo ku lwa Seggirinya era Alex nga twagala amaleko nga twagala amaleko ekisanya kya Seggirinya ekintu ekyo lwaki sikikiririzaamu nnyo si buli akaaba ennyo naddala ku basajja abasiraamu nti yakka wansi anti nkulaga kamaleyo statement abasiraamu mpozi bakiyita batya okumukubako ettaka si nti akaabye ennyo omugenzi gwaba yagambye nti banne yabantekangako anti ye yakyogera nakiteeka n'obujulizi we buli Seggirinya batugamba nti ekiripu ezijje zitambula zaali nga oli yeesimba okuba kansala nga Seggirinya mulwadde ali bubi kiripu eri etambula n'agamba nti kawempe nga mulwadde kiripu eyo gimpe ngenda gikugwa kiripu njirina waffe eri gye tulaba nga Seggirinya fa ku kyobulamu nze byenjogera nze soogera byanjwanjwa njagala nzira bakimanyi soogera byanjwanjwa yali mulwadde bino yabadde omulwadde nga muyi n'avaayo nga n'agamba lwaki ofa nnyo kaadi eno bayo nga bagiwa Alex kinali no sigambye nti nfa nnyo nkugambye nali nina vote kubanga bakati nupu kyeyitamu kyetulina otambulira exactly kati nupu yaleese demokrasiya kati nenkyusa vote yange why kubanga wali nali mmanyi bagenda kukola vetting eyaluli bo bakwate bukwasi kadi bagende tujiwadde gundi kwata bukwasi nkubuulidde nkujjiddeyo nenkugamba luli baatuula eri munda pano yatuula munda nga woogenda eri mu kyoholo mwe baali ekamooca wasanga nga pano wasanga pano yabwe yaba veters abo nojja n'obatuulamu ng'oli otya ne bakusoya ebibuuzo ng'oli otya tekuliiko bawagizi tekuliiko bajulizi tekuliiko bakulembeze balala ofuna bulungi nti oyingira luumu otya ne kafiire eyo banga ayingidde mu kasenge k'omulamuzi koti netuliyo nga bwe basibye ono lawyer wa Besigye yayingidde mu koti y'amagye n'aveeyo ng'emmotoka emutwala mu koti mu kaluumu kati mu chamber kakati eri yalinga chamber vetting yali mu chamber last 2021 kati saawa zino Kyagulanyi n'agenda ffenna atukubisa obwongo atusuddeko surprise vetting n'agiteeka ku kitebe n'ayita buli mukulembeze nga naye yennyini atudde waali yatuwadde demokrasiya n'atuwa n'agamba yabawadde okusomooza yatuwadde demokrasiya yatuwadde tuli basibe tuli bawambe yatuwadde freedom n'atuwa n'eddembe n'awa na buli candidate to express himself okuwaayo kyasobola tuyina ne betwalabye betubale tusuubira nze ekyansanyusiza ku debate eyo nti olaba nti lawyer Nalukoola omuyivu yatudde n'abantu mwe sinze bemusuubira nti si bayivu ne basobola okubanga buli omu awo ebirowoozo bye obukulembeze is not basically nti obuyivu bwanjawulo kubanze nyina omuyivu nga jasi wabita nobeerawo omuyivu nga ayina obuyivu agattako n'obuyivu bw'ewaka n'obuyivu bw'omu society okimanyi nti ne neighborhood yekkuza neighborhood ekola kyamaanyi nnyo okkuza omuntu family ekola kyamaanyi nnyo okkuza omuntu emikwano gikola kyamaanyi nnyo okukuza omuntu n'essomero likola kyamaanyi nnyo okugatta ettaffaali ku buyivu bw'omuntu so kati obuyivu obwo bwonna kyekiri kyenkugambye nti yatuwadde challenge jeyo yatuwadde challenge ya debate najja debate zine najjawo nti yabasoomozezza najjawo vetting eri yali eyawa eri vetting yali ki yali yamunda ge yali ya chambers kati agitadde open inti mweyabye abawagizi babalabe abantu balabe ebirowoozo byammwe kyenkugamba nti kyeki kyonzijja ku mulamwa
nenkugamba nayina vote ya Alex nayina vote ya Alex ngerimu thimpase ya Honorable Segirinya nga yali ngerieti nti obadde mu bantu ng'ogendayo nga bakumanyi obadde foot soldier obadde gwe omanyi accounts na ebyo bitambula ne bani bemuwase ne bani bemulabirira abasegirinya era Segirinya yakola video nga mulwadde sibiringa mulamu nga mone n'agamba nti singa mbeera nga kiganye wabula omwana Alex mumulabiranga ddala osegedde enene tugamba nti okay waba Segirinya afe tamaze ku kisanja kye tumuteekeyo n'omwana amaleke ekisanja kino just omwaka guno agumaleko tuingire 226 then omuntu omala je we don't care kale sawa yakati nze ngaze rule Bombo Road ate nga nali mukwano gwa Segirinya mutegeera bulungi kakati nga njagala nnyo ekisala kya Segirinya kiweebwe ekitibwa kimalibweko omwana ono naye ate nagenze nendaba nengamba enseekula nti kati kawempe erimu n'abantu abadde tebamanyi Segirinya abapya abazzeemu ate ekyokubiri nti kati ssaawa zino omuntu agenda okuweebwa kaadi agenda kuba wankizo nnyo 226 naye ng'ate omwana ono nze kaadi ne vote yange mbadde njimwa lwakino nti ate omwaka tomuwana lwa busobozi wabula omuwa lwa Segirinya yes si muwa lwa busobozi bwe muwa lwa Seggi era sinena lukola ne wagamba kino agenda kikola lwa Seggi naye nkola ki muwa esakati lule Bombo Road vote yo sobola jiwani kwa bona be wala mu debate kyagula nchi yakoze nakiwadde obudde nabadde ku TV nakiwadde obudde nentunulira buli omwe yesimbiyewo natunulidde mindset ne capability ne discipline nawadde Nalukoola vote nawadde council Nalukoola nzo omuku yasooka okukubira bamuyita Kasagga ne mugamba nina information gyempula nti Nalukoola yajja mu kifo ky'omubaka waffe bagala mujjayo ne mubaka waffe nga akyali mulamu lwakyandibadde kityo nanyiiga naye kuba nti Segirinya taliiwo kati ekifo kikalu ate akisanidde naye singa Segirinya abaddewo nali siwa Nalukoola vote naye kati mu bonna beesimbyewo nga tekuliiko wadde n'omukyala bonna basajja Nalukoola muwa kubanga ekimumpeesa bye bino ebigambo bino wammanga Nalukoola musajja mukkakkamu Nalukoola musajja musiraamu Nalukoola asubscribing emengo Nalukoola asubscribing mu government Nalukoola yes kyentegeeza government is a council ali mu law society true asologera n'awolereza omuntu ku bwereere omusibe Nalukoola nagenze fene twakulyanga twegombanga kuba mu family zaffe nga mulimu balo nokola research nga waliwo family y'omukadde gwe bayita mukadde ali Kalule eyo bayitayo Kalule wano Bombo Road ali awo Bombo Kalule awo waliwo eyankubidde n'essimu nangamba bayitawo Kayindu nangamba waliwo omukadde wano yali bamulanga bamubika nti agenda kufa ne bagenda bamubbako ettaka lyonna talina wadde n'ekifu talina wadde n'ennyumba omukadde oyo bamuzimbira ennyumba naye nga pressure yakiri omukadde oyo okumuzimbira ennyumba yali council Nalukoola nga ayingidde mu musango gwa mukadde oyo alabe nga addizibwa ettaka eryali libbiddwa Nalukoola yazza ettaka ly'omukadde atalina kaalina nga tamugjeeko yadde n'ekikumi n'amulwanirira Nalukoola oyo kati nagenze okulaba neŋŋamba wabanga Nalukoola alina ebirungi ebiri hidden ebitali mu kamera tavangayo mu kamera kwewaana wabanga alina ebirungi ebiri hidden nga yabikola nga Nalukoola n'alwanirira abantu bwe batyo kubanga wano mu Buganda kibba ttaka muki naye wabanga yasobola okukola ekintu ekyo Nalukoola ne muwa vote ne muwa credit kiba kitegeeza nti yes
bino wasose n'otula n'ofumiitiriza ng'ate mu kusooka tebasooka fumiitiriza exactly naye lwaki nti ekyanziba amaaso kyali nti Seggirinya yali mulamu kyanzira nti Seggirinya alina omumalako ekisanja kye kati naawo si nti balina okumuteekako omuntu nga mulwadde oba mulwadde yes bangi babaddewo nga tebakola era kifaanagana n'oli omulwadde nti naye abadde takola kubanga n'abalamu babaddewo mu palamenti nga tebakola kati wano era kati Seggirinya wabanga mulwadde lwaki abaava mu kifo kye batekeko nalukoola nga mulamu that was my fight Lule yes ekiza we nabeerera omutuufu we naggambiranga lwaki okkiriza nnyo nti ono abadde abeera n'ono tukkirize y'abadda mu kifo ky'ono lwaki nti kiba kitegeeza principal alina obuzibu bw'amaanyi ayina abantu beyabeeranga nabo nga bamuli ku lusegere naye ng'ate bamuliira munda sijja kutwala wala ng'asooka Sky Sky Soji kati singa mwali temumulabye essaawa eyo kivuddeyo mwali badde mugaba nange omwana ono Sky atambudde nnyo ne principal mumuwe n'omuwa obwa kansala mumuwe fulaga mumuwe kaadi oba ontegera bulungi kubanga ne Sky yatambulanga yakwatanga essimu ya Seggirinya ontegedde bulungi ndowooza okitegeera nti bulimu ekintu ekimu mu nsi nga weetaaga okusooka okufumiitiriza n'okusooka okulaba si bino era singa ebintu bino tubiraba nnyo mu ggwanga Uganda twaye tujjawo nnyo nti kino oyinza n'okuba nga Seggirinya pressure gye yayina nga tayagala bantu balabe nti omuntu ono ayina nekyamukola okimanyi tosobola n'omuntu ng'ayina kyakola naye ng'olina beera naye kakati kankula ekintu kya ebyo bina tuli bantu tetuli robot tetuli computer tuli baki we are humans ne robot yesobya we are humans ola oneyiwa ebintu bine computer we are humans no kyentegeeza nti tulina tutambulira mu nsobi all over naye fe esinze okuleetera ebibiina bino okweyubula kubanga twogera ku nsobi zebakola kati nze Lule Bombo Road nze omu kuboogera ensobi entuufu eziri mu National Unity Platform ziriwa nzogeddenga lwakuba sizoogera zo naye nzize nga nzoogera nenzoogera nga sizoogera mu bubi wabula nzoogera nti nsobi basobole okwekikinga n'okwetegeera nayogeranga negamba nti kituufu omwaka oguwedde basabanga abeesimbawo ssente nga kyali kituufu Kyagulanyi kino abadde nga akimanyira akimanyi era Kyagulanyi n'agamba ekintu kino nkijjeewo ntya nendaga abantu ekifaananyi ekituufu tusobola okuvettinga right now nga tuwadde omuntu kale ne tujjawo ebigambo ebyo nti ya ssente kubanga this time ayo tudde tukola enkola eyaluli gye baakola luli era bagenda kugamba ya ssente ate nga kituufu kati ssaawa zino abadde alina okiteeka mu lwatu mu public abageyi bannange this time kati nkikuttemu emiranga gyammwe bannayuganda mwe balule abammanyi kubanga nze nakugamba nti program bino baziraba nenkugamba nti Kyagulanyi gwe mmanyi akyuka buli lunaku nenkugamba nti Kyagulanyi gwe mmanyi akagwemmanyiiko akatono tewali amumanyi amutegeera buli mukulembeze yamuwadde shock yamuwadde surprise kino kiyakoze buli mukulembeze mu government yasindise message mu bibira by'obufuzi nze nabagambye ekintu kiri kimu era nzize nga nkibagamba nti Kyagulanyi is a man of surprise nti Kyagulanyi ne mukyala we Babi Itungo tamumanyi 80% ne mukazi we amuwa surprise amusurprising n'agamba that is solo osegedde Kyagulanyi tusobola mutegeera obeera oyogera kino nga kyekikutte social media buli politician kyayogerako ngale abawa surprise pa ne bagamba mwali mukyali ku byampuuga mwali mukyali ku bya Muwanga Kivumbi ne bakubako Kapere Maido sina wannuma ne bakubako Kapere ni mwate ne mudda ku kya Kapere kati mubadde mukyali mu bino muli mubiri muli mu kino sente kati bagenda ziri ya musede no mubadde mukyali mu bino nti Kyagulanyi afuna sente
mukazi wafuna simanyi milioni 6 simanyi mu mmeka simanyi ona afuna sene zino simanyi oli afuna ze yes bazifuna mbadde mukyali mu ebyo abakubyeko demokrasia mu kibiina mubadde mukyali mu bya map media mbadde mukyali kajonjo yani map media anti mwagamba anti map media wava mu nupu egenda kubeko seddwa egidibudde nenyo nembagamba map okuva mu nupu kajonjo kuva mu liiso lyo kajonjo kabira ku liiso lyo nokola boti nokakola ki kati nenkugamba nti map kajonjo ku NUP mubadde mukyali kajonjo nakola ati nakazikiza nabayitira debate nti kali akajonjo it is a personal story personal feelings nagenda abaleetera national importance n'abaleetera ekintu ekyeggwanga lyonna ensonga ekwata ku ggwe Munnayuganda so si kwena eri personal nti nkuwummuza onyiize nnyo ate otandisa okwogera byonna biri otandisa ate okwogera simanyi ebyamaate byolimu gwe mukazi gwe nkwenzeeko naye ngenda kulaga obwerere bwo nga nkunywegera ngenda kulaga obwerere bwo nga nkwebaseeko olaze obwerere bw'omukazi nga omwebaseeko naye ate naawe omwebaseeko naawe olina famire eyiyo naawe olina omukazi naawe olazeeyo ebitundu bye ebyekyama golowooza olaze ebitundu byekyama by'omukazi gwe weebaseeko naye naawe ebyo obikoze eki obirazeeyo kati ani aswadde era by the end of the day naawe ogenda kusa era nze nkugamba berage mapu laga ebyama byolina ebya nupu birage weetulyo bisunsula tetulina buli kimu tukimanyi buli kimu tukimanyi mapu ate sama wali mukwano gwange ne sama ate ebintu byolimu byozanya sama naye alina byazanya sama Uganda naye weddeko kankomaawo naye Kyagulanyi ekintu kyeyakoze ne NRM eri checked weba mpiki tuli mu chase bachekinze kingiye NRM yes nope ewadde check NRM nope wenjagala emaliremu akagoba nze njagala nnyo bano bonna ba candidates abesimbyewo nga bwe balayidde nti bwe bawa omuntu omu kwabo kaadi tebali 10 ne bawaako kaadi omuntu ogwo omwenda guno kasate kujja nguli independent bonna abo ne badda ku side y'oli gwe bawadde kaadi wekina okuba awo ejja kuba emazeemu akagoba wekina okuba era engeri NUP gyeyina political school academy bagita academy balina mu political school yabwe awo mbadde nsaba abantu bano bonna nga babadde ku pano mbadde nsaba abantu bano bonna babadde ku pano era eno message njiwa Kyagulanyi ne Louis Rubongoya ne Joel Senyonyi ne Kanso Katana abantu bonna babadde ku pano mbadde nsaba we bafulumayo bwe bati ne mubamala temubata nsaba NUP abaana bano bonna nga babadde ku pano mbadde nsaba temubata these are all leaders naye balina ebifo balina okutandika okubeeramu okutandika ku bwa kansala abaana bano mbapostinge mbatwala ku bwa kansala omwana ono Muhammad mumusindike kuba chairman LC3 ate olingaga nti bamaze dde okuwaga bakadi already debate editamininga nze nakugambye kati debate esigaze kintu kiri kimu esigaze abantu abo babiri debate esigaza obululu bw'abantu babiri obululu ebu bubiri esigaza akalulu esigaza vote y'omulangira Nakibinge
esigaza vote ya Kyagulanyi vote ezo bana babiri bawaani Nalokola yawangudde Muhammad namba 2 Wumalo namba 3 Wumalo ali magala naye nkugambye tujje mu bya theme passe nti tukikukoledde olwa kikatukwoliyemu Nalokola atudde n'agamba nti mwenna abasimbyewo mwenna nze mpangudde naye ku lwa Ssegirinya Kampona amaleko guno omwaka naye tewali n'omu agenda kukatunulamu oba kunneesimbako 2026 mwenna mukkiriza mbawangudde naye ku lwa munnaffe ku lw'obulungi bw'ekino na kino muganda wange kamuleka atwale mu maaso Segi Box ne Segi Programs naye 2026 muganda wange nkusuubira ompe ekitiibwa ompe chance yange todda kangende empeereze eggwanga kubanga Nalokola kati sawa zino Nuupu gyegenda 2026 twetaaga kanso twetaaga bakanso banne mu bafuutu soja mu byemukola n'embeera gye mweyisaamu n'okwambala amayinjayinja ge mutalina mwetaaga kanso mwetaaga pano y'abakanso nze sigenda bagamba bye mwagala kuwuliriza lino eggwanga lye mulimu lye muzannyiramu ebyobufuzi bwammwe obw'okuzannya mwetaaga pano y'abakanso abayimiridde mwetaaga kanso Nalokola oba mumuteekawa kanso Nalokola mumwetaaga ku kinalabye omusajja tanyiiga amanyo okuhandolinga obeera naye no namulabye ku debate omuntu omulabira wali emotion wano body language eraga bana abana abadde banyiigira mu bibuuzo bakubuuzize kirenda newuunyiza nnyo ekintu ekyangu kibabuuze newuunyiza nnyo muganda wange Alex mbadde mukutira akadingidi lwa Ssegirinya mbadde nze kankubulira waswaddemuko mbadde mukutira akadingidi lwa Ssegirinya bamubuuzize ekibuuzo nga ki technical bamubuuza ekibuuzo nga kiri just it's a technical batestinga emotions zizo kubanga bano abasajja babuuza ebibuuzo nga batestinga emotions zizo ovaako otya how are you going to handle people ogenda kankubulire okubeera omukulembeze labye bino binayenga ngambanga abana ba NUP nti oli avudde mu Nuupu lwaki oba avudde mu NRM azze mu Nuupu waki omunyiigira avudde mu DP waki omunyiigira avudde mu FDC waki omunyiigira avudde mu anti avudde mu ki waki omunyiigira kunyiigira babanga baganti wano waffe tewali tutukiriza bayinga bagamba nti bok joininga NUP nti mwa joininga NUP kuva mu lubuto mwazalwa muri mu NUP mutandise ebyobufuzi mutandise okusoma nga muri mu NUP nti NUP yebasomeseza NUP yebakuziza NUP mumukulidde bazadde bamwe abadde ba NUP kibuuzo kike babuuziza Alex mukkirize nti mugenda kufuna abawagizi mu NUP abasirikale mu bitongole byonna nga bawagizi ba NUP mugenda kufuna abawagizi ba NUP nga bava mu bibiina byonna NUP zikyovula abantu nze I stand for people power not even NUP nti people power nti ya bitongole ya actually bitongole byonna byagala eddembe byagala enkyukakyuka nti ebibiina by'obufuzi byonna byagala enkyukakyuka kakibiina kya NRM nakyo kyagala enkyukakyuka si NUP yoka yagala enkyukakyuka ne NRM eyagala enkyukakyuka bannange lule nyina kye sitegera aba NUP mukkirize enkyukakyuka okuva mu buli ango yonna lule bombolodi bakubuuziza ekibuuzo nga gwe Alex bakubuuziza ekibuuzo wano mu bantu bonna kyekibuuzo kyokka kyasine n'okunyiiza bantu bonna andi gwe weegomba nolemu okulonda omuntu gwe weegomba bakubuuziza ekibuuzo tutadde enjala ekuluma bakuwadde muwogo bakuwadde omuceere bakuwadde lumonde bakuwadde akawunga bakugambye kakati engeri enjala gyekuluma mu mmere eno yonna ogenda kulya mmere ki tinze
ngenda kulya eryenvu ngenda kulya omuyembe teguliwo bakuwadde ebiriwo ate enjala ekuluma. You have no option, reason being nti enjala ekuluma. Oyina kulonda kubiri okubenga byonna biriibwa ate byonna class byonna biriibwa ate class n'osaba ekitaliiwo ekiri mu katale n'osaba ekiri mu katale noyogera ekigambo ekiri an opposite n'olaga nti towadde kitiibwa akubuuzizza. That is indiscipline. Yandaze indiscipline. Yandisappointing. Kubanga NUP naye kenyini ekyanzija okugenda mu buli ewali niwe gwa mukolo gwa NUP. Discipline. Togenda waliwo indiscipline. Mulimu abaana balina indiscipline. Tebalina discipline bali arrogance. Arrogance yo waliwo abantu nga bali arrogant nti tamanya nti ono ategeera bwati kanjogere bwenti agenda kukugana buli muntu nga bwayagala. Tamanyi nti ono mukulembeze wabula omukulembeze approach omukulembeze nakugaba bwenti n'omukulembeze wabula kamulinde omukulembeze nyize ndyoke ndi acting. No, takulinda gwe munyiza yakunyiriza nga gwe tonnamunyiza. That's kintu ekyasinza okubira mu NUP era mu bawagizi ba NUP. Genda ku online ng'oyogera n'omuntu wa NUP n'omugamba awabula wano kye mwakoze mwavuze bubi kati gwe kikyo tugamba kati goli kasajja kati goli mwagizi wa NRM kati abatandikirawo okuteekako ebigambo batandikawo okuteekako ebigambo. So kakati indiscipline eyo yatandise ogiolesa nga fuutu soja. Bafuutu soja bonna balina arrogance. Bali arrogant bafuutu soja balina arrogance era balina arrogance. Oba bayise mu bingi si bingi kye bayiseemu bingi bayiseemu. Nze golaga arrogance nze nganya okuzimba enguudo. Nze golaze arrogance nze kuganya okuliwa mwese emmere. Nze golaze arrogance nze nganya oteeka eddagala mu malwaliro. Nze golaga arrogance bayinza obanga balaba oba diverting ne bagamba ono basobola omujjako ani omukulembeze abakola ebyo byonna basobola omujjako nga bakozesa arrogance. Tebasobola kujjako mukulembeze aliko nga bakozesa arrogance kubanga abantu basobola okujjako oba basobola obeegattako okujjako omukulembeze ono aliko. They don't need arrogance. Baagala kutegeera na kubategeera. Dule olaba nti bw'olaba kubanga ndaze nti vote yo yakyuse eri wa Nalukoola. Yes. Olwaki olaba nti Nalukoola gamba njagala debate. Yes. Njagala tereza ekibuuzo. Njagala ombo. Olaba nti Nalukoola vote gwoji muwadde. Ngo wali ojo agimujjeeko la debate. Olwa debate. Yes. Olaba nti asobola okuvuganya nga bw'olaba FDC nti yaleese Khalifa ne NRM yaleese omukyala. Ogamba Khalifa omuyimbi. Anti FDC gwe yawadde. Ne kansoke nkubuuze. Ani yawadde mu FDC original. Anti batugende waliwo yali wanangambo FDC original ye yawali najjala nkumbi. FDC Katonga. FDC original. Ye FDC original FDC eva ku ani founder yebera original. Nti ani Dr. Chiza Besigye ye founder wa FDC. Ne banne abalala besigenda kumenya bonna. Kati gwe Amuriat ne Mafaabi manyi mu Luganda okugamba nti oli Mafaabi mwe kitegeeza simanyi munnange kugamba okuba Mafaabi obanga avaabira okulya ebintu nga ovubiika olwa kino n'ogira osegezo okuba ekyo kiri mu Luganda naye nga ate mu lulimi luli kitegeeza kiri oli Mafaabi afaabika. Osegedde kati abantu we batyo amanya gaabwe gabagoberera ne bibakola. Wegenderezanga nnyo okutuuma abaana amanya.
wootuma omwana wo nti namazzi ojja mwetera obuzibu mu generation eno bulajja omuntu yangagamba oye namazzi ogenda omwana we agenda baalina akatale k'abasajja bw'omutuma namazzi omwana we omutuuma namazzi agenda kuba alina akatale k'abasajja nga bamwagala nnyo okisegedde so kakati mwegendereze amannya ge mutuuma ki abaana ge mutuuma abaana kakati ono bamutuuma ono ye Mafaabi nze kati nze ekyo njogedde mu Luganda ye Mafaabi be bakulembera ekibiina ekyalonze naganaga Kalifa osegedde kakati basindise message gye mutaategedde balaze nti bo tebalina mukulembeze tebalina candidate yawo bakolaze nti bo tebalina mukulembeze tebalina candidate tebalina gwa kuteekayo kubanga ekibiina kyabwe tekirina bakulembeze kubanga ekibiina ekituufu president waakyo ali mu kkomera ekituufu so tebali in position kuteekayo candidate kakati ekibiina ekyabavaabira abaalya bazibikire boli baleeta distraction ereeta mbu omuvubuka era nze ekyo nakiwagidde kyebakoze kibagwe baleese bayongedde okulaga nti si bakulembeze kati nno osobola okubeerawo era ne batulaga nti omukulembeze nagwe tugenda okuleeta gwe tugenda okuleeta abayivu ffe gwe tugenda osimbako ffe abayivu agenda kuwulya kaweweevu kati era kyovulaba nti webateekayo nalukoola agenda kulya kaweweevu bwe bukeera ku makya aganagana alya ensi mugigamba ki ng'alya ki ng'alya akalulu ke kawempe kakati Kalifa tasobola nafuna bululu 5 mabe wakigayo obululu 5 kyekimugaanisa nviiri mbaze girlfriend we nembala maama we kale mbaze family ye kangambe nti mbaze family ye nembala ne mukwano gwe ze unit 5 ze position ze areas 5 zenkulaze groups 5 zenkulaze naye groups okuba ziri 5 ezo groups nsuubiramu buli group okuvaamu obululu obuwerako naye nkugambe n'ezo group 5 tezigenda kuvaamu bululu 5 kubanga ne aganaga naye tagenda kwerunda lwaki tagenda kwerunda wabula yazze aganaga yazze kukola mawulire oli owaba abamulonze abo ba Amuriat ne bafaabiwe bayagadde kunoonya kutuwa mulamwa gwe twogerako bayagadde kuzibikira debate kubanga kati sawa zino tulina kwogera ku debate wabula ne baleeta naganaga ajja atunagise tuve ku debate twogere ku naganaga sebo sigenda kwogera ku muntu atagenda kuweza bululu 5 sigenda kwogera ku muntu nga ne family tegenda mulonda ogenda kunsonyiwa bannayuganda temuwa bitalina makulu makulu oyo aganaga muleke mudatewe mumuleke temuwa FDC ya Amuriat platform ya kwogerako mubaleke bakole vulugu waabwe mubaleke basalo bube bwabwe babwetuuliremu Matuga Estate ngeri wamu ne Banti Properties bakuletedde site empya bakulaga nti poti za bibanja poti za ndagaano bazirese oyina milioni 3.5 oyina milioni 5 milioni 6 tukira ba Matuga Estate basobola kubanga baguza poloti sente lwaki milioni 3.5 milioni 4 osobola okujirya mu dakiika 5 bano balule Bombo Road milioni 5 nakwazirya sajja basiba mu kudigida so gena Matuga Estate wamune Band Properties basobola okubanga bakuguza poloti ezo oyaga poloti ya milioni 6 milioni 5 milioni 7 milioni 8 milioni 3.5 Matuga Estate kweva nosobola okubanga ofuna
poloti yo mu bulungi obutagambika poloti ng'osobola ogirekawo awo n'ogisanga omwaka ogujja n'oguddako mulekerawo ogula poloti ezitambula poloti mugisange mu Matuga Estate wamu ne Band Properties enamba zaabwe kweziri awo ku screen bakubireko basobole okuba nga bakukolera ky'olina okuba nga ofuna. Sunset Junior Schools bano nno nga balina branches 3 e Matuga, e Kawanda, Saako ne Kawempe. Batwalira omwana tamu yakatandika 2025 basobola okuba nga bakubangulira omwana mu bulungi obutagambika. Balina ebisulo batwale balina dormitories ez'omulembe abaana balya bulungi abaana babaka bulungi security eri gulugulu musobola agamu security yuga naye mutwale ku Sunset Junior Schools basobola okubanga bakikwasaganya. Tuline Lule Bombo Road wano ku Lubaluso wa TV tusobola okubate nga tukikwasaganya mpola mpola. Lule abalonzi balaze okusiiwuka empisa. Tuyina Honorable Nyeko Derrick ayina gye badde agenze eyo mu balonzi naye bamugobye nga tannaba na kutuula tannaba kwogerako gye bali nga agwe twakoowa tuveeko okuva etwakulona toddanga. Abalonzi batuuse ku mbeera eno okuba nti omubaka waabwe ajja ne basobola okubanga kuyite kuvuluga wanga tukyabavulugira dda kati nzeeka oyo Nyeko sigala namumalirako biseera najjanga nkyogera lunwe era loneko ne ku TVM yana nkyogerako. Nyeko Derrick yali chairman w'abavubuka era mu biseera bye yeesimbirawo najja 2021 ng'avudde kuba chairman yali wa NRM era nga alina ne kadi era kadi yagizaayo alinga Nyanzi oneti yazaayo kadi. Ekyokulala ku account y'abavubuka kwaliko obukadde 10 tiyabu handing over era n'obukadde 10 butiyabuwa bavubuka yabwesigaliza. Nyeko oyo Derrick oyo gakyali mabaga tukyabagoba newange Kasangati municipal tulina omubaka omumanyi tumanyi mubaga tutwala foreign affairs shadow minister tumumanyi muzomala mungamba oyo taddanga nekubo banange netukola bulungi bwansi tajja ani omumanyi kansoke musonyi olwalero yemanyi nawe tukulinze taata sebo tukulinze Kasangati producer tulina nani tumulinze naffe tugenda mugoba tumumanyi ani omukyabi w'enku muwada nku nyingi oyo nga abaddewo mu mbeera za Kimusanja bonna tewali mufugo atagendako mu Lusanja ng'ayimiryeri kasasiro kakati tractor yine esenda leerere ebyo ebyokulya obutaala bwe mu politics wamo mumanyi ng'ejo mumutambuza naffe tumanyi owaffe wa ground tubalinze ato tugambe mwetaaga balooya season eno tubalinze kale aliddeko kalidde aveyo tutekeyo omulala era muwada tetumuzzayo tuteekako omulala. Nyeko Derrick ayinza kukola atya tewali tuzayo omulala abaka munabeera tembawayo myaka ejejo bano betwalondesa umbrella nga tulaga President Museveni obusungu tumulaga obusungu kati twabimala tukyalina busungu kati twaga kitwala ggwanga lyaffe maaso tugenda bula tubawadde ebisanje ebyo bibamala okujjako omwana gwe tugenda omwana ono olaba ono bana abe Nakaseke tuina Alan Mayanja omwana oyo Alan Mayanja oyo ye era kukyagwanya abaana kati balina bote bewampanira Alan Mayanja nakuwa ensonga zange saamukuwanira nti nakuwa ensonga zange ranzikuwadde fimpase vote nti omufu oli afudde amaliko just omwaka gumu naawe olwoba omuwadde nnyo gw'amaanyi. So kakati tulina Alan Mayanja tulina ne musajja waffe
Simumanyi omusajja wammwe. Ongambye wammwe. Omusajja Kawanda Bigambo omwerabidde. Omwerabidde musajja waffe. Kawanda Bigambo. Owe nakaseke tomanyi Kawanda Migango omwagala w'abangi. Tutamaguzi. Ne musaze w'abantu babeerereko ddala bawummula. Alani Mayanja Lutamaguzi. Mpozi nono omukyala waliwo omukyala bamuyita Namuganza. Namugga. Ono ali mu bisala by'Masaka. Namugga we Mawogola. Namugga bane tayeri antama. Osagedde kakati abo bo ba untouchable tibagambwako era bajja kusiganga bagenda maaso. Naye bana ababaka abatakumina Lutamaguzi buli weekend abeera mu constituency. Alani Mayanja nze omanyi wakigamba bwentyo eyo ngendangayo ku mikolo. Buli mukolo gwe ngende side eyo abasajja abo mbasangayo. Buli weekend abasajja abo mbasangayo eyo. Nga bali eyo wabe mu constituency zawe bagogora emyala bateeka bazimba ebigoma bakola kibo bakikola batya bagenda malwairo ne bacheckinga oba malwairo bagakola bulungi ne baleka nambi baleka sigamba nti bagenda ogula eddagala sigamba nti bagenda tractors zigendo okukola enguudo kye bagenda zireeta naye banyenya balina eddobozi ddene kati ffe oluguudo lwaffe Kasanga ti Matuga Road lumaze ebbanga balugamba lwatandika 2020 balaunchinga ne bagamba lugenda tukolebwa emyaka 2 paka nakati enfufu ekyatutta Kyagwanya asula wali Besigye tulina omubaka Kasanga bali mu dikola bali mu biki byoyogerako kugaye lwali lwa myaka 2 naye ne bakola kilomita 1 ne bagikolera emyaka mwaka mulamba bakola kilomita 1 bakola biki ebyo naye omubaka dirwayita ko ku luguudo oluguudo luli busy lulinganga olwa Collins bataddeko katono batakako wano eno ntufe enfufu baganya sasula abantu bali mu koyisa kubo tubasasula abantu bali mu kuyisa mu masanyalaze tubasasula abantu osegedde naye omubaka akola kyo okujja okuyitanga mu luguudo olwo bakita oversight okujja okuyitangawo enfufu eringa nfufu katwala bawenzize nga nze n'enfufu enkubye otambula kupiki osegedde naye omubaka kulya buli ebicepere abera mwaka mwesi abera mu cafe Javazi abera jabera ne bu meeting bwe ojjadde musajja gwe notambulako mu balonzi tugenda kugoba musajja gwe omubaka ayinza okuba eri abakiikirira abahotera y'ebirowoozo naye mwaddira omusajja eyali alina okubeera yali meeya sijja mulabisa nnyo yali loyo nnyo era y'omu kuba omu nga n'emmotoka ye yavanga emmotoka ya Kyagwanyi bagikubanga emipiira amasasi netuula ne tukwata emmotoka y'omubaka oyo omukulembeze oyo ow'Ekasangati eyali meeya ne tukwata emmotoka ye ne tumugamba ssebo tuwe omupiira kubanga omukulembeze emmotoka ye tetuula kubanga bavuga emmotoka zezimu Land Cruisers V8 ne tujjako omupiira oba emipiira tugiteeka ku motoka ya Kyagwanyi ne tutambula ye ne tumulekanga yatudde ne tumulekera omupiira gwe bakubye amasasi osegedde naye tiyaweebwa kaadi ate asigadde ali loyo asigadde ali mu struggle asigadde Sempeebwa alwana Sempeebwa aziika Sempeebwa akungubaga Sempeebwa agenda mu mizikiti Sempeebwa agenda mu machachi Sempeebwa agenda ku mikolo gyonna asubscribing atuuka Sempeebwa atulambula naye enkunyi yakola statement andaira nti Katonda yajja Matuga mu kiti wali n'akola statement eyo n'agamba mwawagira Sempeebwa mbasaasidde nze kaadi njiguze miliyoni 3 nsasuddeko olwedde miliyoni 2 mmwe muli awo mbo Sempeebwa agenda funa kaadi mwe mutunule mulabe era nze mbasaasidde oba yali abakangamu kisoboka okuba nga lyatukangamu oyinza okubata omutegeera naye ate ngenda okulaba maama bagenda okulanga nga bagamba muwadde ankunyi bamuwadde kaadi naye Sempeebwa nkulaga twagenda ku campaign trail
wadde yawuli yasabibwa nti bawadde oli card twagenda campaign trail n'amalako campaign trail ng'agula ne bafutu soja amazzi nga n'emipiira gy'emmotoka agisumululako n'agiteeka ku mmotoka ya Kyagulanyi n'etambula. Nze akugamba nze omu kubaasumulanga ku mipiira gya Ssempebwa aga Katonda. Nagenda ne mugamba emmotoka y'omukulembeze bagikubye amasasi tuwe omupiira. Kyagulanyi yatambulanga twalinanga makanika edi mutu wamumanyi makanika omwana oyo yali wakisekka. Ne tugenda tusumula ku mmotoka ya Ssempebwa omupiira ne tuguteeka ku ya Kyagulanyi. Ne bagikuba omulundi ogwokubiri. Ne tukwata emmotoka ya Ssempebwa ne tugijjako omupiira omulala. Ne tuteeka ku mmotoka ya Kyagulanyi. Ssempebwa n'ataweebwa kaadi. Tulina Chairman Mulyanga omwana we yafa. Ne tugamba Chairman Mulyanga ne yeegayirira Kyagulanyi n'amugamba Kyagulanyi nze omwana wange afudde ng'ogenda kuba MP naye nsaba okunsasula ekigenda okumponya ekigenda okunze gy'amaziga ku mutima kasito wa Ssempebwa kaadi mazima tebawa Ssempebwa kaadi ambuze mwatonule kaadi ne bagiwa mwadanku nnyingi mwadanku nnyingi alina kyatukoledde bibino bye tubagamba aba Nuupu ne mugamba mbu tubakuba tetukuba Nuupu okwogera ensobi eziri mu Nuupu twagala mutereeze. We are putting you on check. Nuupu yetadde government ya NRM ku check. Nuupu yetadde government ya NRM okugiraga nti abavubuka eddoboozi lyabwe lirina okubeera okugattibwa ku ggwanga lino. Nuupu yetadde government okulaba nti kakati ssaawa zino nti omusala gw'abasirikale gwayongezebwa. Yali manifesto ya Nuupu. Nuupu yalita manifesto nga omusirikale asookebwako afuna miliyoni emu ey'essente. Ssaawa zino abasirikale abaafunanga emitwalo 2 bafuna emitwalo 4, abaafunanga 4 bafuna emitwalo 6, abafuna 6 bafuna emitwalo 8, abafunanga akadde bafuna obukadde 3, abafunanga obukadde 5 bafuna obukadde 10. Just because of nti Kyagulanyi yanyeenya as an activist, yanyeenya yogera ebigambo byo n'agamba ssente weeziri n'oteeka government in check. Osegedde kati ssaawa zino naffe tukuteeka in check. Tuteeka Nuupu in check nti tulina be tulabye mukola ebitali bituufu nga mmwe abakulembeze tubateeka in check. Tosobola kuŋŋamba nti twabalonda ne tunyiiza government tugamba nti buli olaba NRM buli olaba ambulera teekinga buli olaba NRM bikkula noonya awanyiga next. Ne tulonda ambulera ne tulonda ebidomola n'amasowaani n'abiseppico ne tubalonda ne tubateekayo. Ne tulonda buli muntu omutwe gwe kyeguli ne tukuteekayo. Ne tulonda bannakatemba ne tulonda abasuubuzi ne tubateekayo. Mututeeseze. Muli eyo mulimu kulya bikyepere ku KFC. Muli eyo mulimu kulinnya bulinnya nyonyimbo mugenda ku benchmarking. Muli eyo mulimu kudigida budigizi. Muli eyo mulimu kukola mpaga, mulimu kukola mbaga, mulimu kuwasa. Tuli mu kubonaabona. Tetugenda kulya nfuufu nga temuvuddeeyo kugenda kuteekinga government in check. Gwe muwadanku nnyingi tojja mu constituency yaffe mbonoonya kalulu nze nkubuulidde tugenda kwekalakaasa tubeebaza mwenna temugenda tumanyira yonna gye musinziira okusobola okubanga mukati beetaleeta mbu batusaba mu mukaaga matulabe kati batandise okwetaleta mwereetaleeta mwereetereete be balina kaadi beete ne bukaadi bwabwe era singa kadi obuzibu lwoyina kyotamanyi oyina akalulu kamu essebo kambeera n'akalulu kange akamu kamu gwe muganda kambeera n'akamuka osoyita abantu mu constituency oyo n'oyiyitamu nobagamba nti temumulonda goza waki bamita Bombo Road anti edoli eno bwe mba nasobola otimba ebipande okuva ku ttawe bwayise ne kawempe ku polisi n'enteekawo ebipande n'empitawo paka Bombo n'embitimba nga nkozesa ssente zange nga Chairman Nyanzi ssente zange n'atazinziriza Chairman Nyanzi nkonya miliyoni zange 5 kendivayo okukubanja gwe musajja gwe newankubadde oli muganda wa Kyagulanyi nze tekitegeeza nti muganda wange wabba nze mbanzibye tekitegeeza nze wenziba muganda wange yababbye obwo bunnanfuusa obwo nze omuntu muswago mmanyi omu Kyagulanyi gwe mmanyi
mu activism antayinza gikola mu activism anti gwe mmanyi an activist nze mmanyi Kyagulanyi bino ebya famire yembwa bano guno omye gw'Abaganda guna mbugina go gutumanyire temugenda tumanyira mu Baganda bacha omuntu bwanajja mu bukulembeze uliriza Baganda basule abereye anti buno bukulembeze kati awo asigale obukulembeze obwo bwawaka famire ye tetugenda muyingira mu bukulembeze bwo bwawaka bo Baganda be bakola Baganda be bayina akamanyiro sebo lokuba mu Baganda ba Kyagulanyi bayina akamanyiro abaana bola bagwe naye ekiriwo chairman Nyanzi totumanyira tuveeko chairman Nyanzi va ku baana ebyo wagendanga timbisa abaana ebipande ne bateekayo obudde bwabwe n'omwana obagamba nja kulaba enkya n'omwana oyitamu naye abaana abo ogamba bo nga tebavangayo ku banja ate gwe abanja weesirikire ate mubayita weesirikire lulenga tufundikire obagala mbalete nga tufundikire bajja kuba nkumi omulio mu bantu saga kuma mulio mu bantu mafutu soja baliyo abakozesebwa ne mutimbe bipande nga bageye mukozese sente za nali mayi bali bakolera bwerere struggle bakolera bwerere bwe muyingira muyinza muleke mufune ekyo kirala okutimba ebipande waliwo budget choga aba printing ebipande babi printingira bwerere tugenda kuddamu kutimbisa ate muntimbisa nze nkere ompaka unga onkere mpaka ontimbise nino okutambula amafuta gonna gabwerere pichi yabwerere pichi epangiso yabwerere itanti ulira pese musomni kyabaganti twayita mutanulu muwakana kati nawo obadde ojja kubeera ogenti bane twayita mu kutimba bipande ku bwerere omanyi lwaki mbabazi wa amaanyi ne wayita bonna bamukubira saluti ate nga simu namaje yalwana manyo kuwana kuyalwana yabeera ngeno nga yanonya sente nazo bali abalwanyi n'abawasine bafune emmere bafune ebyokulwanyisa kanawe kiwandikoze ekyo yalwana nibaga board no katimbe ebipande ku bwerere nali mulwanyi nga ndi mu field ntimba bipande abana batimbanga ipande babakwata bakube sasi uliriza abana batimbanga ipande babakwata ne babasiba abali mu komere bibagamba nti ba political detainees sinti babasanga busanzo ne bateekayo sinti babasanga namundu babasanga nachi kwambala baleti kwambala mayinja go uniform za mayinja kwambala uniform za mayinja kwambala ngato zefananyiriza kwambala baleti ezo kutimba bipande kuwewe tachipando lina akira ku machala je chipande nachiguya soda nachiguya kutia soda Fanta Pepsi bichi nabiteekawo nezi keki natandika okusimulanga Kyagulanyi bwati je bali nabo babasiba ya political detainees fengedda twakwatanga ekifaananyi kya nga bula Beyonce omwagala nnyo nobeera ngo omukisingako buli kumaca kati genda kitimbo geno kiteekeyo wali babameka babitima babiteekayo babiweweeta babiwa soda kati genda banonye babiteekayo babiwa soda byabiranga buli stage nga kwebiri kati gwegenda ku stage za boda kali bwe nkwata kya President Museveni nakyo nitandika kikola bwento bankwata genda okikole nze simanyi I don't know nze simanyi bali bakola nebitasoboka nga tuwumba Bad Black ayina obuzibu agamba ayina omwana naye tamanyi kitawe mutuufu naye kuba nti tuguyite mwezi gwe gumu wiiki mwe yayagalira abantu ababiri ate mwe yafunira olubuto ebito mwe musomyeko musobola bitegera omukasa so ategera muntu nti ono leero gwe neebase naye ye yasansuludde buli kimu omwana najja mbonye lule waabwe natandise ddyo okwogera ku bamalaaya eyo gyondo kyenyinza okwogera kansooke njogere ku ye wabaye abagambe wiiki emu kansooke njogere ku kino kyogera ku lw'abakazi kubanga nswe nange kyali kintuuseeko nkirimu moba nyinza okuba nkirimu kakati omukazi oyinza okubaka n'omukazi right now ekiro nasuze n'omukazi nebaka naye n'agenda emisana kumacha jagenze emisana nafuna gwebaka naye oshegedde nti nasuze ndya nenkira nako kumacha
Kazubuli kati nagenda jagenze yasuze wange kati naddayo nagenda omwami nagenda tugeze mufumbo nagenda wa boyfriend naye nagattako kati omukazi oyo aba amanyi abamwe baseeko that very day lunaku era wogenda mu system tejja kulaga saawa naye yinza okulaga date kubanga olubuto lulaga date naye terugenda kulaga saawa ne seconds essaawa n'eddakiika essaawa n'eddakiika osegedde naye bagenda kulaga nti olubuto lwa myezi bwe giti ne weeks 2 n'ennaku 3 ennaku z'oba oziyingidde eyamwebaseeko ekiro n'amukereramu noona amwebaseeko saawa 6 ez'emisana oba saawa 5 tugenderaawo abeera mu budde bwe bumu okategedde abeera mu budde bwe butya kakati oyo omwana waba tannaggyibwako DNA abeera wammwe babiri naye ate omukazi asobola okumanya wamanyira weewano omukazi ono asobola okumanya okulwala kwe omukazi ono ye nga ye mutima gwe nga tuvudde mu bya DNA ate aba amanya omutuufu mbuuza atya asooka n'abala nti bwe ndwalanga tugeze tinnakulwalanga ennaku z'omwezi 2 naye ntandika okusuubira okutonnya ntandika okusuubira okutonnya nga 2 ekiro eyo saawa nga 6 kati wakati wa saawa 6 ogw'ekiro okujja paka ku makya awo wonna aba yeteeseteese dda nga yatonnye ontegedde paka ku makya awo wonna kitegeeza bayingidde yagize kati wabanga abadde wakutonnyera wona nagira ba unaku ne luggwako n'akwatanga 3 wabeerawo ka question kati ono we yafunira olubuto olwo aba ayina ennaku aba ayina essaawa olunaku ne mu period n'essaawa ezo we ziggwerako wayina okutonnyera n'atatonya n'agenda mu lulala kati wabanga abuuse wali kitegeeza nti ono aba yamwebaseeko ekiro yaba yamufunisizza olubuto ku nsonga yennyini batugamba nti bamalayo ebiseera bisinga mu munduza mbakosezaako batugamba nti bakosa kondomu onkoze ekibanaye andi musajja kati olubuto walufuna batya nga ati batugamba bakosa kondomu bakozesaako nyate n'okisindika eddala kuzi naye luleso obeerawo nga watambula ne ku trailo nga tobakosaako nga mwali babanda ekibuzo wadde olina kibuza Sky Soldier wadde olina kibuza Sky Soldier naye kale nno kankubule malaya kiki mbuye muntu yeetunda mukazi otumuwa ssente wawaka nti mukazi otumuwa ssente mukazi wanasobola kunkwata ttaayi asobola okwebaka naye asobola naye bali akwata n'ettaayi bangamba mbu okumanya bazibu mbu okomako lonazimpa aba bayita abenzi gamba nti abenzi naye wogamba ekyo kigambo nze ndaba wogamba nti omuntu gwowa ssente nti yaba malaaya nze ndaba ne mukazi wange oba omutwaliddemu ate nga mukazi wange si malaaya mukazi wange si malaaya ekyo kigambo ekyo nze tekinkolera bulungi nti buli nze gwe ngenda okuwa ssente olwokuba ampadde akaboozi nti malaaya no kati by the way kankubulire okwebaka ku mukazi kati kankula ekintu kino okwebaka ku mukazi notabaako kyomuwa okulaga okusiima
notaka kale kanchimayo kino webaka ku mukazi notaka ko kyomuwa oba omujje oba otutte ekisiraani kizibu tetujja kukkaanya. Okay, fine. Anti ze nkuwandowooza yange nyinza kyaliwo ekyo singa ebiseera bye tuyina. Anti wuliriza anti okuwaayo si ssente kyokka kati kankubula ekirala okuddira okwebaka ku mukazi n'obaako kyomuwa tekitegeeza nti oyaba malaaya naye ate wemukitwala nti buli mukazi gwe weebakako n'omuwa abamalaya kitegeeza ne bakazi baffe malaaya. Kakati nze njagala mmenyawo kino nti weebaka ne mukazi wo tumugamba wabula bebi obadde wa mulembe bebi weebale leero mpoomedde tomugamba mukazi otakuwoomera kale mbadde sima mukazi otakuwoomera lule tuwumbe kakati kankubuulire mukazi wo kati kankubula ekintu ekirala gwe kati ojjookere ku makya oleete ojje n'enkoko ojje n'akanyama kwegamba obuveera bujje nga obugize ojje nga okutta akaveera okaleeta ewaka omukyala waba nga anywamu kabbiya omuguleyo kabbiya akanywemu oba anywa akasoda omweyo kaseya sekisi gwagenda okuwa ekiro aba akwebaza oba omuwadde oba olina kyomuwadde alina you get okunako oba omuwadde era ezo ssente zo kati nedda nze nsobola okugula enkoko omukazi lule nsobola okugula enkoko n'ettooke ne mugula n'ebyokunywa neneebaka nga tetulina kye tukoze happiness. Era enkeera ajja kuwa bulungi nga ajjukire enkoko giwaleese ensava ajjukire ennyama gy'oleese ensava. We are living in a life of trade. We are living in a life of trade. Ogaba era wakugambe mjaga sente z'enviri okote mitolo 10 ozimuwe ez'enviri nenge nagene wa malaya muwe mutwalo gumu ampeeko lumu mukazi wo muwadde mitwalo 10 ez'enviri omusize kantuko kawaka nti gwo musigamu no sigala ng'olya kubanga era osigamu kati nze kankubuli wembere wakanga ndi muwulu nga siina mukazi nga siina mukazi siina sente zange gye nzitwala ne ngenda nga malaya muwo omutwalo gw'essente okimanyi nti nsevinga naye nina omukazi muwe ez'enviiri muwa sente ez'okugenda mu bazadde be muwa sente zalabira abagundi be nino mulekiranga akameeza ak'ebiri ebiri nino okujjanga n'omugaati n'essukaali n'ettooke nabyo nino bigula tebiri ku kameeza. Omanyi omuntu akyasinza okuba expensive ng'omukazi wo kati kankuze mu ano kitegedde abawange otaddemu kati waba wo n'ogenda n'omwanjula sente z'okozesa okanywa okozesa miliyoni 5 miliyoni 10 kati ezo miliyoni 10 singa bulina kungula malaaya ale ezibaamu okusondera kale munsondere ngende neegatte nsanyuse ebitundu by'ekyama munsondere sibula abatulaba sisobola basibula kati nga sinakuwoze badi bulaka gwe kyoyina omumanya ali mu kukola ssente nti gwe ate nekyala ali mu kukola ssente nti gwe akuwadde omwana olina koolinamu olina okuleeta ssente subscribe okuteekayo akasente yono omubaka omu gwe ngenda okukugamba weewuunye omanyi yali akola point blanka omubaka nandutu manya abaana balina mu musajja omwomu naye amaana abo manye bazaala mu baani yebazaala mu ba ministers kati nze nkuwadde abakazi babala nenga omanyi buyina omujjawa nandutu ayazaala mu ba ministers abaana ba ministers baleka nandutu gyali buli minister alina okugulira omwana gwe yazaala mu nandutu poloti buli minister alina okuwa nandutu akakadde buli mwezi kakuliisa mwana kujja awo nanga mutudde ku mmeeza mubibala nze ngati nkubuulidde kati nze lwe bombo road nze mbyogedde nze lwe bombo road nze nkubuulidde kakati ba minister nantu so agera ba minister namukwata matayi nti wayi tompa buyambi kati gomanyi business eyo nantu gyalimu nti omusai alira kubaana abakazi bangi bakoze ono badi bulaka bakwe mvudeyo ye navayo abakazi bangi babikoze ba minister wabola babo
balina abakazi bebazaddemu abaana ebbali nenga olw'ekitiibwa kye minisita nga bava mu ofiisi nga bakooye zika beegattaabo mama ba honorable mama gwe teweegatta tolina ojja beera wano okole puroguramu yo musajja wattu baminisita beegatta baminisita batumazeeko ebikazi ebinyirira babitutte minisita agenda ku benchmarking tagenda mukazi we n'agamba ekikazi nti njagala nkusanga e Dubai kigirlfriend agenda ngenda n'akiwala America kiza bossi baamuno n'amukomyawo n'amuganga ngenda kutwala ebweru minisita asobola okugenda ebweru minisita gomanyi kuba okubeera minisita gomanyi platform gy'oba ofunye oyina green passport access y'okutraveling ebeerawo buli ssaawa osobola okweyimirira omuntu n'omutambuza balidde abaana nga babatambuza bafulumya eggwanga babatwala ngenda kutwala America ngenda kutwala egindi omukazi watunga awaayo abaana bazaalidde ba minisita naye nabo abaana babaze bazaalira ba minisita ne babatega abaana najja minisita n'abanga alina okusubscribinga akasente minisita n'abanga buli mwezi ateekayo nga wenkugambye Nanutu bamuwa akakadde k'ensimbi Nanutu omwana gwazadde mu minisita alina okugula ploti n'agula ploti n'agizimbamu n'ennyumba nga ya mwana oyo gwazadde mu Nanutu eryo nga libakatala mwamanyi abakazi kye batukola ffe abasajja era tulina kukola nnyo era kyovula gwe omusajja ali eyo ekikumi kyo kyolidde kirye enkoko yo gindye minati maid munywe kajuyisi kanywe masaji mugendemu ebyala bya masaji ebyo gwe kyekiri mu masaji abasajja mweyagale nga we mwagala lule tujja kwatandikirawo tujja tandika ku masaji oyo waliwo story eri mu masaji eyo bangambye ekibeera eyo era bagambanga nti mukyala we agenze kumukola masaji naye nga yosuubira ki ogenze mu masaji kumasajinga oli bute bakugamba olina kuyambulira mukazi wo naye ogenze mu masaji weeyambulidde omukazi ekyana ekikola masaji kigira kiti olina omukazi abeera waka figa yonna eyiiseyiise abaana abanyiga masaji baba n'amabeere gabanga emitima gy'embogo gonna gati bannange otuyo omwana wompanaye bannaye n'ogaba batwa papa okuwasa siibula abatulaba bannange baki kiki tulina mu Uganda eyina abaana ogaba batupapiga kyokuwasa nze sikyapapa tokyalina mukazi ga nalina sinakugamba sikyalina naye nkugambye naye bannange atugeeto kyapa banaye Uganda eyina abaana siibula abatulaba mbasiibudde nze okay mwebale mwenna abatugobedde olunaku lwayo tubadde ne Lule Bombo Road ku Lubaluseewa ajesawolo gemanya tukoze ne Kagere wamu ne Katabira Robert Musanje naye atwegaseeko netusobola okuba nga tuwunzikate olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga twebaza mwena abateekamu ensimbi wano ku Lubaluseewa TV okuli Mosh Media ate nga twambaza n'otwambaza tubebaliza ddala mwena abasubscribinga ku YouTube yaffe Lubaluseewa TV saako okulikinga page yaffe ate ne TikTok sijja kusuka wano bye bye. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.